ya etandika okuva Bumbala Studios nate okubeera nga bakutuusaako tukyatandika Silver nga nze nkuweereza nagamba zibaza abaana abafa ababwano yanguwangako Bumbala firimu bannaffe okubeera abanyweza ddala okutuusaako in conjunction with the Angels Film Production Bukoma Nsimbi sangalekendo osubwa ate nate nagamba okwatanga ebiseera Kiyimba John Carter mwana mulenzi yakulembedde abazanyi so ate Mubiru Akram ow'Emmamba sagala omuswe mwana mulenzi Mubiru Akram Nansamba Kevin tukyatandika Silver nga tatandika olonga bityo nga nze nkutuusaako Miyingo Quraish nazuwa Zaituni tukyagitandika akyali joli yanguwako Omumbejja Nankizi Benita ko Businje Ana mwana mwala ko Businje Ana twana bekitundu kyaffe ekyasooka Zaina Lukoda ku screen badde nyina ensonga gyenjagala onkolereko wabula bwe twakoma jukira twakoma maama ayomba ate oyagala kupambana nabirala kyokka eno senga ali azze oluvannyuma tujja kukolako ew'omusajja ono agamba okuba ndi yali emuweekyapa kati amugamba alina gwayagala amuttireko nondobakana na birala twateesa kirala kata tobakana na byakugira sikutegedde yamugamba njagala obeeko gonzigirayo kandi sikutegedde tumusengule oyagala tumusengule ave ku ttaka oba yalemedde mu nnyumba kumbe yali ategeeza kumugirawo muntu byaddala senga yali agala kujjawo omwana ono Fulanka namala kutta bantu kwegamba gwolowooza fofuna sente twamala kutta bantu ekitegeeza be mutulaba mulowooza sente tuzifuna mu kusaddaaka si kyentegeezezza ono Fulanka gwe njagala tukoleko aveewo ekyo nakyo kiggwe amawulire gonna aganaabageetaagisa nze njagenda maaso nga kyuse mu mbeera zonna tukyatandikaza abaana baffe baane kutusiddwako kiko omukyuzi mixi gwasingaani ekitundu ekyokubiri gyetandise olunaku olwaleero okuva bannaffe abamumala Kiyimba John Carter yena nnyini lugero lwa firimu eno etandise nakawungu Jen saagala omusobwe David Plan B yeyakola ku byokunoonya ebifo JB Nasale and Primary School Bulenga nekiwewa Charles bekutamu okubeera nga era banywezaamu Busuula Rafairi ye mutendesi waayo Busuula Rafairi Mumbejja Beauty Saloon ne Judy Cosmetics Bulenga wali ba makeup ba firimu eno katudde eno tuwulira emiranga n'okwezigomba kyekyali kiri mu nju ene buzibu kyo bali butuuseeko bananga ntemye akabedo bananga omusajja babanjamba okudde eno senga yali amaze okubeera nga agamba omwami oli amuyambeko era baali bamaze okuweereza akole emirimu nga bamusindise asanye Fulanka ne mwannyina wuno Kabaya bamuyita Mubiru Akram tasekangako bukyazaalwa gy'emirimu gyazaakola yagula lipo mpya nga temanyi yajjajja aliga ziri ezitema enakiwogo wali temanyi yajjajja aliga agenda okuwulira waliyo mu nju omulala aliyo kumbe Maria ate ye mwana wa ssenga gwe yali awa ssente zonna ne zifa naye mukazi watwadduka kati abadduka kwe kugwa mu mbi eza Kabaya tukyatandika nagamba za abaana baffe bawano gwasingaani zonna ku muntu byokwatanga ebiseera yanoonya wanywa amazzi nga talabawo atandise okwekojowera kali mutaka mukyazalaba yadde tasekangako naye ku baana ab'obuwala Katonda simanyi kye yateeka mu baana babuwala omulaba bulabi n'owulira nga essanyu lyo lizze lyasooka kujja ne limala ne ligenda alina lipo mwana mula yamanyi awedde era waali yeekojowedde si birungi n'akamu ekyatandika butandisirwa nga nze nkuweereza nagamba tuba ne jjajja w'abaana mulengera akulengera bulengezi wonna wooli n'akubulira ebizibu bye ate n'akubulira ekyo bikolera nagamba ali ku 0704 8266 oba 0774 8245 nagamba jjajja abaana mulengera wa mutawaana nnyo tokujjako yadde 10 kyonna kyonna nagamba bugambe akuyamba agenda kutereeza mu nsonga zonna so mune nga tumaze okuva ewa Frank mwannyina bamutemye akabedo tukomawo ate mwana mula Shadia alaba nga tayinza kugondera bintu bya maama baagenda
ate gwolagawa kumbe Shakira nerabidde okugamba kuŋŋamba ki obugulavu obukujjudde kugambye nna gye ndaga tombuuza nze ne mukulu kumbe ayagala kutoloka agendera omulenzi oli piipi kaakati ŋŋenda bababula era babula mugambe ndi kati ŋŋenda kwenza mugambira bagenze ne mukwano gwa babula olwokonsiriwalireko mugambe musange wanga nga tetaliiwo ngambye gwe omugambe kati ate musange wanga taliiwo nandi mugambye maama gye yava olagawa tolina na budde bunninda kuŋŋamba gy'olaga okutta ensawo obakira ogendawa oddawa mbuulira Nalongo yamugwako tukyatandika nagamba tuba n'omukyala Nalongo mutalemwa gwena gwe batwalako omwagalwa nagamba omukyala notazannya kukuza abaagalwa wa mutawaana oyina mbaga nga yeekutte agikwatamu neterera bulungi nnyo ku 070977 manya 0759 sorry 170094 0759 ofuna Nalongo mutalemwa kakati musajja ati yaddukire no Franka ewa mukwano gwe Mayombwe amugamba Mayombwe nkubuulire tulumbiddwamu olengera mu sistange bamusaza akabedo tulumbiddwa omutemu mbadde nkusaba omunyambire munange nga bwalaba embeera si nnungi kansooke nkomawo gira omumpenjeza mbenjeza omulabirire ngenda kubeera nga nkomawo yajja mukazi wattu awejja era kirekani Mayombwe yalina ogenda maaso n'okumuyamba okutte baaga namba ey'engoye mbusimanya ogenda mwina gye mugande babula kumba osenguka ayambale baaga namba sebo kwegamba otwalira babula yambale baaga namba ey'engoye zijjako mangu n'agimugjako maama yamugjako ensawo agikebere maama ensawo tonkwatako nakitema embinabina tonkwatako ne bannange nyabo kwegamba babula omutwalira ngoye mwina emugenda nezisibwamu zonna ozitadde mu nsawo maamani yaŋŋambye ezimunyumira kaakati engoye zogenda okwambala ne ku mbaga yammwe ne Franka bondabako amatu ompita kapo ndabya ddala ng'omwana omuto naye bannaye byonna bipakidde n'obimalayo kumba ogenda yamutegeera omutwalira n'amazzi maama amazzi gange ga kiddo kyokka maama amazzi gange tewali gansuwa munywa n'amazzi amapaakinge kaaka tetukoowa nnyo situmala budde sigenda kuddamu kukkiriza kuva wano era sigenda kukkiriza mwana wange oboneebone ogende n'obulenzi obutalina makulu oboneebone kati yesaawa ogende mu bufumbo bulijjo nkwagaliza Franka Shakira mwana wange kume waka nsooka entwala ono mu bufumbo sambi yakumanyira yangwa tugende ntwale wa Franka ofumbire olumu manye nisikoze loosi mama mutwala mu bufumbo nkutwala Franka kufumba saawa zino kyokka tayagala Franka ayagala piipi abaana bo bwala bakusobera kufumbirwa nze maama saagala Franka kwaye nkutwala kufumbirwa yitawo gende wa Franka ofumbe muzaale n'abazzukulu nfe nga ndabye ne ku bazzukulu yitawo lagenda babula ogenda kola ki maama amukutte ku mpaka leero asaze wa mutwale Shadia tukyatandika njala tugende wa Franka muzaale abaana bulungi saa bino byakwekwasa wano tukyagenda maaso nagamba omusajja akuyamba nga takugyeko kikumi kyonna kyonna odda kwebaza enamba ze nziina bulambalamba mukubiri buli kimu kyonna okimugambe ku 0708 9512 oba 0708 177654 0708 177654 oba 0708 914512 kaadi okudda eri mukyala Nabulya famire yali yamutabukako buli musajja amuzaalamu omwana amuzaaliramu ku lujja n'asuula awo kati abonaabona ne famire amatooka agabula ku kyalo Lumonde muwogo n'ebirala ebula mu nnimiro z'abantu mukyala Nabulya ono abaana nabasomeseza omuze kumbe kano kalaba mu butuufu ate maama yeeyita mulokole abbira mu linnya lya Katonda gwe mugire empola ate kati gwayimiridde bali mu lusuku lw'abandi naawugireyo tutambule tugende obwakabaaki maama era tugenda kubba mazima oli musiru tugenda mu lusuku lwa nti waligenda maaso nakubba obadde
obwana abuyigiriza obubbi kibi nnyo. Abannaffe bafise maama mune bato bannaffe batwogerera ku ssomero buli omu naaga tuli babbi maama wo musimanya abbe amatooke batwogerera kyalo efe abagenda ku kyalo ffe abagenda mu nnimiro z'abantu maama lwaki bikaseera tubba emmere y'abantu maama nze mpulira mbikoyo kale n'okawulira olaba ndeeta emmere kanagwe olaba endeeteme togirya kale gwoguma gwa taata wa ne mbabimbiza ebisuwani n'olya n'okutano nendeeteme ne mbabimbiza ebisowaani n'olya n'okutakasamya oguma gwa taata wa kate kino ekitwe kya taata we kino kisiriwa so za kitawo zonna gwe wazitwa sente za kitawo zonna gwe wazitwa nfumba n'oli omanyi enjijjawo gye nfumba ne mulya mulowooza njijjawo bagenda kubba abaana abatwala mu kubba mukazi mukulu kati maama wakipulita ye tomuleese ne tubbira wamu ffenna temulabye nga muwadde ebintu buli temulabye nga muwadde ebintu ebyokola ffenna ne tubyoza lwaki tetulese ffe ne tubyozayo ne mujja ne mubba babiri maama mulira nti nga tubbye fena kale n'owuliramu nga tubye tugende tufune emmere mangu lwakujjula gwe nkuli ate olugezigezi olwakujjula lulinga lwataatawo ganaga tugolega gakitaawo abakazi bayanyize omwana gwateekako olutalo nga talaba taata kati amuvuma amatu ga taata we simanyi ogutwe mutambule tugende yabagambirawo batambule bave wano tambula tugende kasirwa nawe ampiteko mangu kale gwobusaati obwa bbululu mutambule mangu saakummanyira nagambye buli wasande tudda mu jjolo era tukulisayo leero abagenze mu jjolo muganda wange poloti muzirayo bannange ndi ebyajjolo bya ddala kakadde kamu emitwalo 2 bwojjanako mu kaasi buli wasande osasula mu jjolo n'ofuna poloti kamu kitundu mu kibanja mpola kakati ono baamusindika yeetege fulanka kikyobadde kibuzibu kiggwe bulijjo mbadde nkunoonya naye nga sikulaba fulanka munoonyonoonyezaaki kwano franka mukwano munaye gwe gumbonyanya kondi mukwano gubeera bwe gutyo kati waliwo waliwo akantu kwegambako otategeera ku kintu mukwano waliwo abaamu omukwano nga gubakabya bukabya waliwo abalala omukwano nga gubesesa busesa n'aseka then abalala omukwano ne gubambala kati omukwano gwaye gwe najja oli franka ogumanyi yamugamba omukwano bateesa muteesa ekitegeeza nojja kunkanda mukwano jjukira senga yamuseetinga natukunda yeetege fulanka kyokka mukazi mukulu alina emyaka egyasanguka naye ayagala kwetega fulanka yasuka n'egyakawungeezi omulembe gwa Museveni oguteeka ku gwobo sooka olindeko otomanye omulembe gwa gundi gw'oboto abakazi be beekwaniranga abasajja ni omulembe gw'oboto oguteeka ku gwa Museveni bakunbandeeteewo nontwalanze kaakati kitegeeza luli edda nga bandeeteewo nontwala bazadde nga babasazeewo naye kati kati ku mulundi guno twesalirawo ojja nokumpasa franka osaaga ojja kumpasa franka ojja kumambi franka ojja kumpasa n'amutega livansi kiri labayo livansi ki kankubulire ensonga zino kati kankubuulire gwe simanyi natukunda zanna leero sinza kwagala genda omanyire abeewamwe siri munyankolo ngulire sefuria ngulire omurawo ngulire nekino ekiteekisa ebinyeebwa nja kukobora nkuzaalira abaana nkufumbire kijanjaalo nkufumbire firinda nkulize n'abaana kaakati gwe teri kyoyinza kunfumbira n'enkirya era buli kyonfumbidde mba nkenyenyala n'abaana sinza kuzaala muntu nga gwe katonzalire baana kiggwe atunulanga akawemeneku gwe gwatunulanga ekikulekule gwe n'akaakatwe maama ero livansi togiraba ekyokuba n'omanya niwe ninkukunda saana ninkukunda kyana kikyoyinza okunkolera gwe gasiya buloolu munamukunda kyane toddamu nakummanyira kulaka bambi sebo bambye ekyo kawuna agenda kale sebo nyanda ngambira ine kuntasya sekushane nyonya hira ine kujja okuntasya mwana wayanga niza kugoberera ate ine gwanga lyayase oli gwako nyina kwetego ine kuntasya ante ulira dunia yayase ayagala muzikiza tugenda maaso ono bamutwala kufumbirwa ojja genda ojja fumbirwa fulanka nze saagala kufanga sirabye ku bazzukulu saagala onyiige nkuwa mirembe nga sinava mu nsi muno nkulekere wantu watuufu omusajja anaakulabirira ove ku busajja obukalapwa owulira byenjogera nga masimuagala njagala weesiime weeyagale muzaale abaana mubeere wamu muzimbe ennyumba eyammwe omusajja gwe nkwagaliza agenda okukulabirira nga tajja kujuza Shadia mwana wange nembazaala
nange era taata muyanfunanga gwe nembazaala mukuzerengera wenna otiribira yanguwa gwe saagala ate owalire yamwesekako mwana gwekyo kyokoze tasobola kudduka emyaka osazeewo nziruse emisinde sigenda kugoba ate ojja kufumbirwa Franka Lwampaka duka naye ojja mufumbirwa ndayiraga nnyabo ojja mufumbirwa Lwampaka osaaga yadduka mukazi watu Shadia yazaako agamba batagenda mutwala wa Franka bigenda kugwera wa Silver tatandikolo nga bijja nagamba ku muntu ivyo kwatanga ebiseera nate era nga woli wetuli mayombe gwe baalekera sisita agezezaako nga bwasobola byagudde dda owaayo nebizibu byagudde ate bizibu ki naleeta omwana kati no Franka aleese omwana ono agenze n'amuleeta nga bamutemya akabedo ate Franka yaddukidde wano yazzeeyo kulaba mbeera bwagitereeza sokoleke watagenze n'afuna mmotoka tumutwale mu ddwaliro kuko nzo mutwala mu ddwaliro omutemu ayinza omusangayo n'amutemulirayo kati ate nange mbadde nzeka nga siyinza kubaako kyenfuna kumuyamba nsazeewo nkole first aid kwe naawe naawe olimba wandibadde omuddusa mangu mu ddwaliro tukyagenda maaso nagamba omusajja agenda okubeera nga akukolako osasula omaze kulabako ku kyakoledde osasula omaze kuteera nagamba omusajja ono mwekwate mukubire akuyambe ng'osasula omaze kulabako nagamba ku 0709 61237 oba 0752093934 0752093934 oba 0709 nga nteekako obusubi nga nkuŋŋaanya ettaka nga nteekako bweti ekigulumiro nga ntambula kirira yambuka wulira senga bonna basaasaanya okutiisatiisa kwe yakola okimanyi ne waliwo abantu abatiisatiisa mbu balogo n'akutiisatiisa afuwafuwa obumindi mbwote kati yesenga yateako ettaka n'abalimbalima mu ddagala n'anyokeza bali ne batya mbayagala bagoba waka banne bonna abakuŋŋaanyiza abalogobola abalina ennaku balina ebizibu byabwe bonga abalogo ajja nzikirizise kakati mbu simanyi yajja simanyi aleese mutoowe simanyi ajja nzikirizise manyi abatomanyi kakati ow'ekyapa akirina ajjukira senga yeewola ssente ettaka baalireka nga alina ddikuumanga bw'onookuma ettaka ly'abaana nga senga kyokka yali singa ow'ekyapa amubanja aba ali eno nga wuno asembedde engobe baabakyala nga ngobazze senga gwamutugira ku nkogo omutima soko nindeko nsooka enjogere n'ono abadde ali mu lugambo tukyagenda ddala maaso Silver nga bulijjo nagatuba ne Naalongo Muzaawula ono gwe yanoonya omulimu nga sole kweddeku nga towasoma ne olinga ataasoma obyanga bubyanzi nga nseenene soko iteekawo Naalongo Muzaawula ensonga azikolereko ekintu kitambule ebbira wasiwasi yita ku 07097748 07097748 oba 0757 945 Naalongo Muzaawula nagamba talemererwa nakasimu kewe kali wansi awo osobola omufatamu kakati ogenda okwetegereza mwana mwala ono bambi ekyambe kyamukwata wabi era mukazi watowali embeera sinungi n'akamu simanyi wajje bigenda kuggwera bagenda omukwata ku ntunnunsi omukazi watu avudde mu bulamu bw'ensi teyasobola kuwona mwanyina wa Franka kuba we bamutema ejjambi yakabedo batemeramu n'amawugwe kwotadde n'ekibumba teyasobola kuwona ekyagenda maaso z'abaana abafa abawano ba Uganda Build Uganda era ekutusibwako Jolo Quality Properties and Real Estate Consultancy nagamba bano basangibwa ekyunga emabega Vision for Africa ekireka basanga kukireka shopping center eduka n'amasanvu mukaaga ku byettaka bwe baweesiga muganda wange nkiddamu ku byettaka weesige abajjolo togenda kwejjusa n'omulundi n'ogumu lwasani tugenda okugula ettaka n'okulambula n'okumanya ebikwata ku Jolo entambula zisimba ewandege yakatale ekibuye ku mafuta nze abeera obulambalamba okubeera nga nkutwala ku bwereere nekireka ku mafuta ku Shell tugenda maaso bamaliriza omulimu tolina kyommanja kakati eno tolina kyommanja kati kyenjagala ngobe kyenjagala okunkola ayina senga kyayagala mukolera omulimu bagumaliriza agamba abaana babasanyizaawo njagala otemu omulanga ng'olinga atakimanyi nti abaana ffe twakoze ku nsonga y'okubajjawo Franka n'akalala akakawala abakumalako emirembe n'abajjeewo dda yagula omutemu naye nga jjukira Franka omutemu teyasobola mufuna mugabo kuba omulanga wesansabale oleekane nga senga abaana okukasa nino tolina kyo kimu kye bayinza kusuubiriza ogenda kulaga embeera eraga nti nno
abaana bakulumye nnyo abaana ba Mwannyoko bantu babi gambi mu nsi eno abantu babi bantu aba omulenzi n'omuwala era bamaliriza omulimu gwabwe buli kimu kiwedde mwana gwe ng'okinkoze banne mwana gwe ng'okinkoze omanyi nti omwana wange abadde omanyi nti omwana wange naye abaddemu kwabo waka abaddeyo waka tabanga amusiba kiwankubira essimu n'oŋŋamba nti omulala mwana wo ngamba kati obuzuubuze omwana wa Ssenga Maria naye yali waka kati senga ngamba kimukozi waba abaana bonna onako asindisa omutemu n'abatta tomala kuntuukako tabu yazze saategedeze wandibadde osooka kumala kumbulira n'ontuukako saategedde ŋŋamba gwe waŋŋamba wajja n'oŋŋamba mbakugireyo bonna abaana nze ndowooza n'oyo naye mwana wo ali kubali omwana wange Maria ne mutuufu nzisa omwana wange Maria bannange kyonkoze bagamba baagala nnyo be bazaala oba kezaala kekomberera kali amuwa empapula ajjayo gundi asayininge sayininga wano bwoti ngaki kikyensayininga mugezi ate etya njimanyiyo yamugamba ndagaano okwenakuwolerako njimanyi ate etya ndagaano gye nawandiika nga nkuwa ekyapa kati njagala osayininge ng'ogamba tommanja nange sikubanja ekyapa nkitutte ettaka lifuuse lyange bwoya seereza enkubanja twekutudde sikubanja naye tommanja ekyapa nkitwala kale siyinza aganyabo manyidde ku kino omwana wange ayinza okubeera yalugenze byebyo tewantuma bagenda maaso nokayana ate tondeetera buzibu namyalo yali abawulira siyinza senga yakomba kweri bagamba tayinza nga mmaze kulaba omwana wange oba siyinza kusayininga okujja nga amaze kakasa n'okulaba omwana wange oba mulamu waali namyala ebigambo byonna abiwulira ate mulimu emyaka gy'olaba oba muntu gw'olabanga mutuufu olugambo tebalumukubira musiwa ku nnyindo nze tommanyi yamugamba ebyo byogenda maaso n'okunkanga omera emisuba ku nnyindo nze tommanyi nze ngobe embuuza abwe munnamwe abantegeera nze ngobe sizanya siyinza sayininga tomanyiira gendo manyira wama namyalo n'omusajja akunsirwa sigenda sayininga yagana oganye sayininga kale kiryoke gwamanyiza ekyapa nkitutte gwamanyi oganye sayininga yali agalamu sayiningisi senga n'agaana abantu babbye amataka g'abannaabwe kyovulamba kutira okujogula mu kampani ya jolo oli talina bwayinza kwefuulira kuba jolo ebeguzizza kampani nga kampani ate nga nagamba jolo eri kwalaali simanyi bwenyinza kikunyumyala n'okitegeera buli wasande tugenda okulambula era nga tukulisiza abagenzi olunaku olwaliro mwebale kubeera nga muwona puresha y'obupangisa nze kyemanyi kasita ogula poloti mu jjolo ovayo omutima guteredde oba omaze okuwona obupangisa n'oba tonnazimba nagamba oba ofunye adresi oba olina ewuwo kikulu nnyo 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 enamba za jjolo ziri awo wansi ku bako nga bw'osobola buuza kyonna ky'oyagala nga bw'okyagala ogenda kitegeera muganda wange era nga ne sande ejja tugenda tuddayo mu jjolo muganda wange kwata obudde tusimbula ekibuye essaawa 4 ez'okumakya mwabali mu bitundu ebyo munkubire ku ssimu yange eri 0703 74 986 0703 74 986 oyogera nange kenyerera nza kutwala mu jjolo n'abaagala okugenda mu nnaku zino eza wiiki era nsobola okutwalira ku bwerere nkubira ogenda ogula ettaka bannaye temwebaka embeera ejjatuuka ekyuke watyanga kobiri akomyewo watyanga olwadde ng'oli mu muzigo watokyasobola kukola watya nga bakufuukidde ekizibu ne bagoba ku mulimu nga tokyasobola kukola naye ng'oli mu muzigo gw'abandi mukirowoozeeko kaakati mwana muwala mutaka yali yamuwamba n'amuleeta eno yamuwamba ye Maria muwala wa Ssenga Fulanka bamuleeta eno kabaaya bigenda kugwerawa olunaku olwaleero sokulindeko uva wakoini wangi toyina mukolo gondabiddeko emmere tenagenda maaso nakugira olwo n'okuva gye nvudde okutuuka wano wonsa sokolindeko okuva eri yonna gye nvudde yonna nvudde eri yonna mu katale mwantambudde kutuuka eno siina mukolo gwendaba ku mukyalo kuno mukyalo kuno ani yagamba nkuliko emikolo nze sinalaba mukolo gwonna maama akuteba abashadiya ng'amutwala bwa Fulanka kumufumbirwa gy'emikolo gye nkugamba ewaka sebo nze nkuume era sebo nze sebo bagende bali emmere bali amanzaali nze nkuume ewaka mukano kaali kagubira maama waako batute shadi yagenda mu mukolo bagenze muwasa nawe nvudde okujja wenda okutuuka wano si eri yonna gye nvudde ntambudde kuva katale mwa mpise nakawuka nzuno ndi eno mu kitoro maama kati ate oŋŋamba eri namutwala yamugamba maama akutte shadya n'amutwala agenda Fulanka kumufumbirwa Fulanka ki Fulanka kigweyogerako tomanyi Fulanka Fulanka ba wange ate nyoko gwatwalira muganda wo Fulanka ba wange abantu besiba ku bantu oyo Fulanka ba waba bashadya Fulanka
senga oyangamba mwesibe kwasa okubanga mpasa yamunneeweera era toddamu n'okunsiriwala kuba yamunooweera n'amumpa era twewase era tugenda kwewasa togamba ni Franka era mbadde nva mu baafu era kyobula mbadde nva kumusinkagana ne mugamba mpase nga mwetega era ensonga lwaki era ensonga lwaki ondaba mbadde ntambula kipayopayo Shadia siwo yamugamba Franka bawa bashadi yasiwo lekera okusiriwala senga yamunneeweera senga nyini yamunewera mu burambaramba nangamba mufumbirwe wasa era bulijjo mbadde ngenda mufako nga noonya ebbina sobola okubeera nga ndifuna kuba bangamba Franka ayagala ebbina badde abakazi balina ebizibu gwadde okimanyi batugendera ne mufako nayagamba ayagala atereeza ebbere gube mutima gwa mbogo kulwokuba ayina sapatu mbw ayagala omulabewo eba ne olukazi olwo baneruzunga twakoowa n'alwegoga Maria okudde eno omwana wange ali luddawa senga anoonya Mariya nange Maria yamanya maama nnyabo emitawaana gyazze dda mama olwalaba omusaayi mama nabo omusaayi olwalaba omusaayi yamanya Mariya nange twabeeranga nange omwana nge tebabeeranga bamusse kumba omusaayi guno gwa muwala oli gwe baatema ejjambiya mama ate nga mukazi wattu yali afudde mwanyina wa Franka nnyabo nabo omusaayi nange naba omusaayi nagamba genda ku Bumala Studios oba Bumala Films osubscribinge ogenda kubanga ofuna firimu z'abamala mpitirivu ate zinyuma okukamala ebintu bitambula byo bitambuza nga wanga mwana ebintu nga ewanga bitambuza bulungi nnyo akavubuka kano kekanziruseko katya kanesimattuddeko nga sinaka wajjambya ne kagenda olwedda yagambye edda sengandi yabasanyizaawo kyokka ono agamba omuvubuka Franka amulemeredde omukuto sokolindeko nagamba omuto bw'omala omugira n'omuvubuka mugyeewo sira lwaki omulekawo nagambye anti kati naga ekikulugu omwana oba kabaya wabaki oba bikola bye bikuba naye ebinkubamu naye era namulaba gwe nawambye ate mulina eno omuwala kinaako buzibu naye ngenda mukwai kinaako buzibu naye mutamutte mumalirize oyo omuwala gwolina naye mumalirize akavubuka okanoonye nako kamalirize jjukira muwala wa senga naye omufune kati okumanya abasajja bamanirenda bazibu yalagira famire yonna bagisaanyeewo alagidde kabaya yamukolera emirimu embiranye ziri mu mataka kyobula nze mbakutira okujja mu jjolo buli lwa Sande ogule ettaka lyo byogenda okubeera nga tebagenda kusengula byotagenda funamu nkenyera ogenda disanga mu jjolo quality properties beboka nagamba akapande kali awo wansi akaliko amasimu osobola okuba ku 0700 11 bagambe ebijesiri bangambye bannange ettaka mulirina bwole bungi bw'oyagala nagamba 150 ng'eri ku kkubo zimbawo maduuka g'abapangisa eri ku miliyoni 6 ekibiribiri phase 16 ne phase 15 ezo estate za jolo ku kkubo bw'oba osasula cash osasula obukadde 5 bannange mujje nagambye oyagala okutwala mu nnaku za wiiki era osobola okunkubira ne nnaku endala zonna naye nga tugenda mainly ku Sande buli lwa Sande tugenda mu kibinja emotoka zipaakinga ewandege ya katale ekibuye ku mafuta naga stage weeri n'ekireka ku mafuta ku sheeru nkubirako 0703 74 98 6 njidda mu 0703 74 98 6 bannange omwana nemesa kunswaza buswaza naye nga nsasa okulaba ne mutabanyi baasi bannange munnaye nga igwe wuuyo omwanange munange osibye otya ssebo munnaye taata ebigere bino wobirabira bibadde bitambula kujjawo okuleetera munnange omwana maama bw'asanga Franka nga walanyazaala Shadia afukamira abadde aleeta Shadia wa Franka nga njagala mubeere babiri naye ate baatugamba Nazzikuno Nyazaalo olwamulabanga nga byaddala Nyazaalo otemera ku nsonda eri naye n'atemera ku yeeno yensawo eno kakati maama agamba ensawo eno abadde aleeta Shadia gintwalira naye mbadde nsaba ojja gintwalira oba anaagisanga kuleetere Shadia naye mbadde nsazeewo mukuleetererwa kuba ntoloseeko mbadde nsazeewo muleeta emisana tukunga n'enseera basobola okubeera munaye akufumbirwa ensawo webale nnyo tewali mutawaana negireke ogizeeyo waka bwali bazeewo addaduse tayagala maama afazaali ensawo oligikomyawo ate kyoneba tekijja kukola kubanga ensonga eziri ewaffe ewaka si munuŋŋamu bulungi kanga gyagamba akyayinamu obuzibuzibu jjukira musajja ate balumbibwa omutemu tukyagenda maaso nagambye tuba ne jjajja w'abaana mulengera afuuse ensonga
nagamba ajja kukolako bizibu byonna akulengera wooli n'akubulya ebizibu byonna ate n'akubulya ekyokukola mukubire ku 0704 82 66 oba 0774 82 45 41 0704 82 66 oba 0774 82 45 41 jjajja abana mulengera bingi byetutegese yamugamba maama bannange mwana wange webale nnyo ebintu byewampeereza kwe maama obwali butono kuba byetegese bingi nnyo wangi bingi nnyo laba maama mulugudu ate ngenda kumuleeta Sadiya laba maama ojja kumulasa maama afa bintu n'amaaso gamuli mu ngalo buli omwana wayogera kasukaali gamukanuka ne libeera ng'entula ekonedde mu katoga eriiso yakutambula bulungi ekisobola yamugamba maama buli kimu kijja tambula bulungi maama alinda kimu sijja kulwawo omwana ngenda muleeta mwana yagala kunsubya kasukaali mwana yangulya olugoye nali sambalanga lugoye lwa $5,000 Salongo yafangulya lwa $1,000 bannaye omwana wange bamutwale nange neyagale nalongo mpone ennaku osanga nantera nendabirwamu madirisa Salongo ennyumba agireka tagimaliriza osanga nagimaliriza okufumbirwa n'omusajja ategeera wabula oteekwa okufumbirwa n'omusajja ategeera ye muvubuka gwalina okufumbirwa yavaako akantu wenaye yaivaako sukaali oteekwa mufumbirwa bino bigenda maaso waliwo akulira olugambo ku kyalo ye difensi w'olugambo mboowa nzalwa yekajjansi mboowa talingiriza bitooke byebigwa Shaddi olwadduka ku maama ye yatuukira eno gwate buzibu ki mannange ebitoka maama mbw abadde antwala kufumbirwa Frank byangu tubireke saagala kifuranka tubireke tubeyogerako nnyo ayagala bubuka pipi bano ab'ekirombe wa forward y'amayinja wiikisi 2 aba atika forward asitutazitwalidde ki namugamba engoye azintutteko jukira baateesanga balina gye bagenda okgendamu naye nettaka erisimanyi ebukomero jjajja agenda mu ennyumba nettaka batandikira awo buli mwana w'obwalabola muvubuka nga yesiba ku bya jjajja simanyi bya taata omanya amakulu tewali nga mpalabanya bw'atakula akalevu ate mwegendeeza abasajja nga akugamba talina kirevu yonna endevu tekuli yadde n'akatono alinga bolaba omuyembe kakati maama ade amutwala wa Franka tukomayo eri Kabaaya n'akoleza ogwa siga gwe banywa si yona ono gwe mumanyi ali nnomo kiri kikoola Sadida bamuyita mwana mulenzi Mubiru Akram olikino ne muzi tumule mu firimu Nkuyanja nagambye tuba n'omukyala Naalongo Mutalemwa gwe batwalako omwagalwa olina gw'otaddemu ssente nga tava gy'ali maka gakyankana bakutwalako omwami oyagala akomewo kubira Naalongo Mutalemwa atalemererwa ku 0759 17 0094 0759 17 Naalongo Mutalemwa sookolidde ku kambuuzi jokade ayagala kuntwala byampaka laba mboowa sookolindeko omanyi mugenda nemwefumbafumba sooka omuli otuli sookolindeko ndabi kati abaali wana akasimu ne kajja piipi ayina ddiiru ki tulaba tamuka ku mwana muwala nga mugalindeko kati ngadde emabbali odemu gw'omuyina mulina wamufunye kumbe bannanga omutemu akolagana ne piipi ddiiru gye balina okufuna Franka balina kuwamba Shaddiya kuba Franka ali ayagala Shaddiya n'obulamu bwe bwonna kakati Kabaaya n'amugamba amuleete kyokka mwana mala yali atolose ewaka ng'ayagala atoloke ne piipi kumbe piipi bano avubuka baddiira yafuna akaddiiru ka $200 n'alyamu Shaddiya olukwe ono yawambye Maliya mwala wa Ssenga mulina eno tukyagenda maaso nagambye omusajja atakuggyako 10 kyonna kyonna oddabuzi kwebaza mukubire akuyambe ku 0780 MTN ye 0780 7354 oba 0708 17 nga ne 0708 omufuna yamugamba yakubyeko endi jjajja nkubidde tulina yita wano aba agenda nekamuwamba mboowa yali alaba nenange
kakati obadde abalamu naye mwesigasiga buvubuka mukwogera kigambo neki toddamu kwasama yadde okwogera ekigambo kyonna mbowa yali alaba nga bawamba Shadia kyokka bulijjo amanya alina omulenzi kumbe bulijjo uno omulenzi alina diruze endala yamugaa kitegerekese saagala oddemu kwasama kigambo kyonna bwegamba kola kino kyoba okola owulidde saagala nooma yonna kati no tambula tuve wano saagala kumma endegera baasi mbowa yali alaba yakuli olugambo yatula kakiiko k'olugambo ku kyalo kuno tambula kimmanyira byebyo musimanyi mwagala nze kala ntonera emiyembe ata lyayandeetera epaapaali luli so munengolesa ate omuntu omutuufu ayinza okufaako era ayinza okwagala ate ebyaddala era mbowa yatwala zambwa asobole okugenda ewanaalo nga amugambe ku kyalabye efirimu egenda mu maaso so muneeno waliyo n'operation yali etambula okusinziira ku butemu obwategerekako nti waliwo abatemu ab'ebijambiya abagenze maaso n'okutabuka ku kitundu era operation egenda mu maaso omu ku banna abakyala abatwala ebitundu byeno yateekawo operation mukama wange okujja nga tontegeezeza namunange ekiki okujja nga tontegeezeza bulijjo otera okuntegeeza n'oŋŋandi ojja okutula mu office nsinza kutula mu office ng'ebijambiya bigenda mu maaso kuno ku bukoma nsimbi ekyapaana nakwesiga era nkwesiga tugenda kukwata akuba ebijambiya bino abitandise kubanga ebijambiya twabigoba dda ogwo omulembe gw'ebijambiya gwali gw'abaami tetuyinza kukkiriza bijambiya kati ku mulembe guno kituufu mukama wange mu bukoma nsimbi kono kituufu mukama wange afande ojoko kwasa tufefetta afande tufefetta yeetuma ojoko naye oluganda alugaya budinda sokolindeko abavubuka abateekawo twagala okumanya batujju bijambiya bino oba bavubuka abateekawo obujagalalo paka ddi tugenda kiyimiriza kono mpaka ddi saagala kuddamu lya bijambiya oyagala kunyimisa kalulu ka kisanja kijja kaakano kasembedde bange nze mbaweki bosi kakasa tugenda kukola omulimu kaakali yagamba bosi kakasa omulimu tugenda gumaliriza buzaabuza oluusi siina buzibu oba kubuzaabuza oba kisigamani mbuzaabuza naye omulimu tugenda gutambula bukwaku tetulina nkwegayidde mukama wange kwegayidde mukama wange kakka nagumiikiriza obudde mukama wange ompa obudde ngenda kubeera nga nkwata abatemu bano baasi operation egenda maaso ku kitundu kwennyini era nga bagezaako okuinvestigating oba okunoonyereza okumanya omutemu neyatandise okutema abantu ebijambiya ku bukoma nsimbi abava okuba bano bamanya bawedde abaana basuleme ne badukola nabasenga baba mu nnimiro ya senga nabuli bamanya abamulina leero bwekyala binyonyi baba yalidde kalooli senga munnange nkwegayiridde senga munnange baana be banteganya kumbe senga atanoonya mali atalina ku bya mmere gye babye mu nnimiro munnange senga abaana b'omusajja be bantuusiza ku kino omwana wange omulabyeko maliya omulabyeko omwana wange maliya omwana wange bannange senga yawunze lwa maliya ne maliya simulaba munnange maliya bayika bamuse maliya bannange omwana wange maliya bannange maama nnyabo ono yali amanyi giwunye kumbe senga yawunze maliya yadduka budusi n'ebyemmere sokulinde kumbadde manya nkutte n'abaana badduka nga bamanyi bukyalukyanga lwa mindi lubakeeredde banenna buli abwe nga mponye mbadde manyi senga mmaze abadde antwala kwerosi bantwale ku polisi olaba ngenda ekigo naye abaana omusajja tebatantuuseeko senga olumulabe nempulira nze nanga mpedde yali amanyi awedde oli obaddekawo ng'omanyi oyidde kumbe senga ali awunze maliya muwala we era nabuli agamba kankwate emmere yange nendiise baana bange senga bye bamanyi muwala bamuwambye amanyi nange kaŋŋende n'ebizibu byange bagamba buli mbuzi ku nkondo yaayo ate buli muntu aba n'ebizibu bye ebyenjawulo buli muntu aba n'ebizibu bye buli omu yamanya ebizibu kati obuzibu bwa nabulya bwa mmere abadde yafunye obutooke bwonna lumonda amubbye n'ensuju n'avaayo nayo eyo nga bakutte bulambalamba ogenda bugenzi butereevu paka mukomero okusiba emyezi egiwera 8 lwakubba mmere maama akyanoonya Shadia atwale ensawo nose nenkusanga kali lugambo sookojje
jangu bino bikusana bibisana gwe jangu bedda nkunonya ani amuwa muwala oba muwambye kweni ani amuwambye ate nga muwambye atya nga bulijjo yabadde ayagala n'omuto pipi amuwambye nga mulaba kweni amuwamba ate nga ate bujadde ayagala omutolosa bulijjo nange mbadde mbalaba nga beekwana mu kibira laavu ekyuse n'amuteekako akambe katemagana kati ekyo kitemagana makatonda nga musaza obulago genedda tannamusala amukuta alina gyamutwala mbalabe gye bakwata era nange bwendabye nga batambula nenkyewuna nange nenga akanzi gyenkutubira tugende bannaye omulabye omwana wange bannange shadiya maama bamugwako abadde atwala nsawo addemu afune shadiya kumba ono yamutegeeza shadiya gyawunye negiva mu kuwunya neginyoka bunyoosi nagambye ogenda kubeera nga okubira omwami ono akuyamba ebizibu byonna osasula omaze kuterera kwata essimu omukubira ali ku 0709 779 07 0709 779 oba 0752 0939 ne ku 0709 12 omufuna 0709 12 omufuna oba 0752 0939 wamuwe bali mulimu gwokoze kakati mutaka yakola omulimu agala otuuke wakabaya amwebaza buli kimu kigenda kubeera nga wiki bwe kyakola mulimu baba akoze guno yamugaa buli kimu naga kigenda kutereera togenda kuddamu kaaba katugenda kulabagana buli kimu ngenda kukitereeza kigenda kubeera atibu wamanyi bya mukwano kamanyi kyali kimmanyira nga kirowooza mbya mukwano bino abalabe beepikira abalenzi tomanyi mulenzi bwafaanana tomanyi gyava tomanyi bazadde be mulwokuba omulabe yeetikka fowadi y'amayinja mu kirombe n'omala gagwirana mwana mulaya kigwako yagwa kukyokya tukyagenda maaso sirivaratandikono nga nze nkuweereza nga bulijjo nagamba okwatanga ebiseera butereevu ku Moon TV nateera nga buli we tuli kakati no kabaaya kyeyakola n'asala omwana muwala amutugga ebyayi kubanga lyekkubo lyokka lyayinza oyitamu ofuna fulanka omulenzi oli alina omusanyawo kabaaya bigenda kugwerawaza abaana baffe bawane kutusiddwako kiko mukyuzi mixi nagamba tofumba nva nga tonekakasa kyogenda zisiikisa kiko yamala eggobe mu kirya nagamba newoba osiisa entula ng'osikiriza kiko mukyuzi mixi ogenda kumaliza olyankoko yajjukira kama nepipi naawe kiki tujja kugira ettaka tugula ettaka eryaffe nawe jjajja wana batuwadde tujja funa entandikwa ajjukira pipi ng'amusudiya mulimu omuntu akwagala nga bituufu byaddala akwagalira ddala nemberamu omuntu nga ye just alina kyakwagalako ate abaana abo bwona mwegendereze si buli lububi lwa buugi nti ebeera mpolwe mwagadde nnyo ebyenfuna mwagadde nnyo okubeera obulungi nga teweetegereza kiki oli nakyo kakati kikyoyagala alina nyumba nayo tukutolinayo mujjajjawo ba antiwa alina nyumba nsobola kubeera ntandika obulamu nze mpulya ne frank adewaye bagaga nze mpulya simwagala si alina omudomo ogumulinga ensalika n'ennyinda ekitebe ky'eggaali yamuleeteranga amenvu bitafeeri banaavuuka enkwana ey'omukyalo owulira okyanneetaaga oba tokyanneetaaga yagamba talinayo ng'agaana amugamba owulira okyanneetaaga oba tokyanneetaaga ekyo kyo ntume Kenya ku bigere okukimbuuza ne nkiddamu mu ngeri endala ontume Kenya ku bigere kituufu nkwagala n'okusingawo ku kyosuubira oba tukanaaba kasiisira nze banna epiipi nze nkwagala ebyadde oba kanaaba kasiisira oba tunasula bwe lwajjukira najjukira maama bwe yamugaba buvubuka bw'oyagala simanyi bupiipa simanyi piipi za naleero ajjukira maama ng'amubuulirira wababula okimanyi ogenda kufuna wafunywa musajja era ate kakati oli mukumumpuguma n'obwo bupikyapikya bwo maama yamubuulirira tayagala bupikyapikya kyokka kakati essaawa eno mbuulire oyenjero ye wafunye omusajja agenda okuwasa ow'amazima kyokka kati ssaawa zino oyenjero oba balamu abaaki otandika kwegabangula omusajja andabiridde nze omusajja andabire nangulira sukali nangulira omugaati sabbuuni angulidde gamasi teeketeeke ozungu olagawa weteeketeke omusajja akutwala akuwase kamalungi oyenjeza mubiri mbako amalungi agakuwesa ekitiibwa oyenjera ki oyenjeza ki tegeera beera muwala ategeera byonna abijjukira omanyi babigamba wano nga biyita ku mutwe ne bigwa ku mugongo ne bigenda kaakati womala okugwa mu buzibu n'olyoka otandika okugenda maaso n'obijjukira mwana mula Shadiya kyakola nagambye tuba ne Naalongo muzaawula gwenna atalina mulimu gwogunoonyeza sole kwedde ku ngato wasoma ne olinga ataasoma nagamba ensonga zonna Naalongo azitereeza agamba oluzaala balitazaala n'ozaala aganga emirimu nga teri akuzanyirako ku mulimu gwo nagamba mufune ku 0757 94 59 17 oba 0709 777
818 0 7 8 oyagala fuuka nga bano oba 07594 nalongo mugoba nsonga n'essimu ze weziri wansi awo kati ajjukira mukwano gwe Barbara naye yamubuulirirako Shadia gye yeeyisaamu enneeyisa Shadia gye yeeyisaamu eno Maria yajjukira naye ono Shakira muganda wa Shadi yazanna leero ng'agezaako mubuulira embeera ze yeeyisaamu n'amugamba alumu olugambo lwonna mu full swing. ayagala Shadia naye olowooza Shadia yamuleka naye Shadia obusiru bw'alina wulira oba amagezi yagakadde wasimanyi yabaako omusiru sokulindeko mukulu ogwo woyita omusiru obwenkanidde awo ambi bagamba ne gw'ozadde akubira engoma n'ozina muto we asobola okuwabula n'ayagala omuwala naye omuwala yadde n'akatonda nakutamufaako kaakati Franka yali ayagala mwana mula Shadio n'amunyumiza Franka engeri gy'afaayo naye nga gwafaako omusajja wattu amala byambulago Shadi yali bibye alina omulenzi gw'ayagala ali ku buvuka buno obw'ekisiro oba okukyalo kuno obutalina kye bugenda muyamba alinayo omulenzi omulala sookolindeko kyoga Shadi alinayo omulenzi omulala gw'ayagala ng'ovudde ku Franka bino byonna ono yagezaako bimugamba ekiri ku kyalo buli omu yeerolera n'amugamba ekiri ku kyalo buli omu yeerolera ekigenda mu maaso kavubuka kino kaayagala akapiipa simanyi piiki za naleero nfuna omusajja ng'alina amatiribona g'ennyumba banenze Katonda n'amala nvaamu nenfuna omusajja bannange ng'alina amatiribona g'ennyumba nga Franka gye babeeramu bannange kyange kiba kiwedde Shakira waabwe ate naawe olinamu engeri ate naye nakolaba olinamu engeri munnaye gyereka olinga muganda awo tokakasa kikyoyagala ebyo tege oba mukulu size kulindeko oba olina nawe omuvubuka omulala gw'oyagala ku kyalo kuno bigenda kuggwera wa firimu eno nagamba z'abaana baffe bawano okwatanga obudde buteerevu ku Moon TV nate era nga wooli we tuli nayo omusajja omugagga ng'alinga Franka nemufuna oyo wulira naawe buli kimu kyange kiba kiwedde tekireetedde baana babuwala kugwa mu nteta ebisajja ebigagga naawe ng'ebyokwagala ebintu kwegamba ebyamangu okukyalo baagala abasajja abagagga so omunenga ne gwoba ofunye nga mugagga naye aba alina engeri gy'atobye ne batobye nabo oyagala mbeere ngono Shadia sokolinde okwagala mbeere ngono Shadi agenda maaso n'okutomera obuvuka obutalina makulu wano darling nze nange yagenze mu kibuga avudde nga sinakwengera kaakati era agamba ensi yamukubaakubadda mukazi wattu abadde Kampala amaduuka agapangisiza naye yavuddeyo nga talina naza sapatu naye olaba amu balabira awo n'olowooza mu bagagga nenyasigaga naye abantu abamu bafeera abavubuka abasimanyi abasajja abasinga abamu obalabira awo nagamba simanyi n'olowooza mugagga kumbe bakufeera alina kyakwagalako nga si mugagga ente naawe tebaagadde bugagga bitooke byebigwa bwe batakoleredde obugagga byonna mukazi wattu abijjukira nagambye ogenda kubira jjajja w'abaana mulengera akuyamba emizibu byonna akulengere wooli ensonga zonna azikunyonyera bwolina ozikola osasula omaze kutereera nagamba jjajja w'abaana akolerako bwereere jjajja w'abaana mulengera mukubire ku 0704 882 667 oba 0774 882 45 07748 ye MTN ye oba Airtel ye 0704 882 jjajja w'abaana mulengera yafuuse ensonga nagamba ebizu biringa nviiri bw'oterwanako ogw'eddalu kitegeeza olina obisalako oyite wa jjajja w'abaana mulengera nze Frank kaali okudde eno omutemu yakubira Frank esimu n'amugamba ono ye Frank kwenyeze Frank abadde akyakaabira mwannyina oyagala kulaba ku mukazi oyagala kulaba ku mukazi wo nga mulamu oba oyagala mulaba nga olaba kiwuduwudu Shadia tomumanyi n'amugamba mukazi wange ekikweni Shadia tomumanyi mumanyi kati bw'oba omwagala kakati bw'oba omwagala olina kunsinkagana ngenda kuwa endagiriro wonsinkagana nange ate Shadia yakoze eki nkyakaabira mwannyina zali Shadia buzibu ki etabu yazze dda omutemu amukubidde essimu ayagala basinkagane gwosiri wala n'amuteekako omuwulidde switi mutimawo ekyagenda maaso nagambye tulina enaalongo mutalemwa sikana obutasukka naddala gwe gwe batwalako ebibyo bakutwalako omwagalwawo bakubbako ebibyo yagala bikomewo nagamba ono akomyawo omwagalwawo omwami gwe bakubbako baana gwe abalabirira omwami sebaddalya buddalya nagayitako wa naalongo no mutalemwa
goyita ku 0759170094 0759170094 tobaako nakyakisiru kyonna kyokola yamugana okujja n'abasirikale tabaako nekebusiru kyonna kyakola gezo gye nabo ojja kutegera kabala yani gegezaako leeta abapopi ojja kakasa wuyo kabala tobaako ekyekisiru kyonna kyokola wojja n'abepopi ojja kunyonyoka ate nze nkulabudde ojja kakasa bulidde ssebo musajja wattu abadde akyakungubagira mwanyina kati ate ginyose bunyosa nenkaaba soko gye fulanka soko okomewo ayina engeri gyangaŋala tukwasaganya bino ensonga jamutumaliriza ebyo soko gyotumaliriza ensonga zino soko kadde ku shaddiya katonda yatukolera abakazi osobola okulekawo omulambo gwa mwannyoko ng'olidde ekyamukazi wo n'ogweddalu esinema egenda maaso z'abaana baffe bawano ba Uganda Build Uganda evudde banaffe ababumala films oba bumala studios genda ku mukutu gwabwe subscribinga oyo alina omwana wo ogambye oyo alina omwana wo pimanyi pipiza nadde mwana kinyonyi ogenda kumpa omwana wange wabadde musigula bulijjo ng'ogamba ogenda mutolosa ogenda kumpa omwana wange basi kati mugobe kati ate mbowa amagulu gonna gakondo yagezaako goba piipi oli piipi muyaaye mukwale tumutwale daba nagoba amagulu gonna nalongo lindako amagulu genaze naawe sooka olindeko akasajja kadduka lwaki tomukute kadduka nga mpeewo andi mukute emboowa gyetuba tukola okimanyi kadduse kadde eno kati ffe tudduke nga tudde ne manga kuba muwalawo gyali gye tuba tulaga naye nti enkimanyi tannafa yagwa akyali mulamu tugendeyo ne boolekera eri omutemu balabe engeri gye bataasa Shadia banaamutaasa ekyagenda maaso okuva mu Silvers Production nga bugira nga Silver atanekolo nze nkuweereza kyo kyagendera ddala mu maaso